Zafalani Nambiru yagobye Basaibu Serumansi babadde akomyewo ng'agamba nti ayagala kuteesa ne maama w'abaana ave mu nnyumba kubanga amaka yagatunda ng'ayagala maama w'abaana adde mu kayumba ak'ekisenge ekimu akalala ke yafunye. Atunda ssaawa eno gw'olina nze ate atunda gw'oyagala nze nziriza oli eyagula wano togamba nti watunda wazikwasanze. Bano batuuze ku kyalo Bugiri kisangibwa mu Kangulumira Town Council mu disitulikiti y'e Kayunga era ng'ensonga zaabwe zatandise wiiki ewedde Serumansi bwe yatunze amaka gaabwe ng'omukazi gw'alinamu abaana 7 tategedde ekyaviiriddeko omukazi ono okwekubira endulu mu ofiisi y'abaana amaka n'eddembe ly'obuntu e Kayunga ekulirwa Collins Kafeero. N'ompita n'oteekako omukono ng'ogula wali n'oyita nze ng'oli kutunda wano. Serumansi tumusanze atudde wansi nga mukazi we atudde waggulu ku ntebe mu nnyumba gye yatunze ng'agezaako okwegayirira mukyala we Nambiru akkirize ennyumba eweebwe yagiguze wabula nga Nambiru mukaawa okukira omususa. Kati nze nno ŋŋaani kuba si nze natunda era kati gwe olina ku ssente gwe niwaddewo wa bananyinizo watunda byakola ki byaggwa ate kati nze nzijjewo. Namuliro atabukidde bba Serumansi gw'alumiriza okubeera n'obwongo obutatoola era n'amulagira akomyewo ebintu by'abaana omuli obuliri ssaako n'engoye bye yajja maka gano n'abizza mu kayumba akatono ke yafunye. Sobola mudya kugalabanya nga tata w'abaana asitule ebintu bye mu nju ijja bitutte abizze wano yeebake afune abagulawa anoonye nga bwe yanoonya anaabagula. Serumansi bakiri agamba nga bw'ayagala ateese ne maama w'abaana nga ziwansano ku mazzi nga maama w'abaana ali ku kimu nti tayagala kumulabako era afulume mangu alabe eryamuleese. Nkole ki? Tuteese ki? Mwogere ng'abantu nga tewampita luli nti tujje tuteese. Saano tuteesa kati ssaawa eno atolaba ebintu bigaze olukunyumya tuteese biki? Serumansi nga yenna otose afulumye n'asotta akagaali ke akasewajjuba n'akwata eryamuleese nga bamulagidde. Kafeero yesterday n'agenda alaba ennyumba y'abafumbo bano yatundiddwa n'akayumba akalala Serumansi kagamba ke yagula. Kafeero alagidde Serumansi yeetereeze n'abaguzi be bwe kiba kisobose abawa akayumba akapya kagamba nti yakagula muzimu ku ssente ezaamuweebwa oba abaddize ssente zaabwe nawa Nambiru amagezi akalira akuza abaana mu nnyumba gye yatuuyanira. Atusobola kutunda wano akantu kano ennyumba eno gitunda $13,000 ate ng'olinawo n'abaana tuweerera tulabirira omukazi alabirira yafaayo. Mbadde ndowooza nti ensonga eno ekikolwa ekyakoleddwa kibi nnyo era tukivumidde njagala mangu beesootinge addizooli ssente. Gye bavuddeko twakulaga eggulire ly'abafumbo bano nga Serumansi alumiriza Namubiru okuleeta omusajja waka nga mulimbye nti mukoddomi we era omusajja ono yali enkoko za Serumansi eziwera ze yasombanga ng'alowooza asombera mukoddomi we. Oyo gwayita mwanyina nagenda kinoonyereza nga si mwanyina. Sawulo okulira yakusakidde eggulire eno ku Lwabukedde TV.